Kigundu nzayimba mutabani wa Lukwago Kristo mwesigo tyeri omukadde mama ye Jeni yagenda dda ku kyalo kye tutambuze emigongo ng'obwato. Ab'ekika ekitundu ekyasigala kikino ku kiraamo kye nakola omulundi ogwasooka. Sigenda kulinda abaana abanajja enkya ne batwala ebyo bimmalidde obudde nga ntegana. Abaana bange benzadde badaage batyo batuuke n'okugamba ye kikipe twazaalwa. Amaanyi gange n'amagezi binfa bitya nga nnyinga gwe baziba maaso awuŋŋaanye. Mpitira obwana bwange bujje wano mbulamire ebisingako nga naawe wooli wano. Ebintu by'ensi munnange ebyekyusa tekiganya kuliraanya okubanga yeefuula. Olaba n'omwana wa kitaawo n'ennyoka akyuka n'ayagala kusanjageko ebyo ebyagabibwa. Mbyogera bino kuba mmanyi bwefa tewagenda kuvaayo omuntu yenna nga njulira. Okuggyako ebbaluwa ezange ze nawandiika nazo sizesiga abamu bazikyusa amannya. Ekiraamo kigamba weenaato n'agamba ekyo yali yakikyusa mu bwangu aleese ekirala. Basenga mmwe bakazaala bulwa mu nsonga eyo n'abakyala be tuwasa abasukka mwoyo asooka. Mubeera ne pulaani zammwe nnyingi nnyo ku bibanja amayumba n'emmotoka ssaako ebirala. Bwe nalabye ng'ebyange binaaba bityo ne nsalawo mbiteeke mu ddoboozi lyange lino. Mr. Nsugga mpitira obwana bwange bujje wano mbugamba ebigambo byange nga nawe wooli. Golibeera omu ku bajulizi. Yenze Ibulayimu Kigundu Mr. Nsugga ye muyambi wa kiraamo kyange. Labula mu kuzika kwange kuno bali bakyaliyo mumunoonya n'abawa ebisingawo. Yenze Ibulayimu Kigundu Nsugga Jose muyambi wa kiraamo kyange. Labula mu kuzika kwange kuno bali bakyaliyo mumunoonya n'abawa ebisingawo. Amutuule bulungi abakulu mwe mujje wano. Buno obuto obutannaba mubuteeke wano nze ndyoke mbabuulira ebyange nga nkyassa. Tamunnenya kubazaala mu bamaama ab'enjawulo nakikola nga njagala nfuna abalenzi abawera. Ebya Mukama bw'asalawo ne bw'okaaba tewabeera kikyuka mu nze nange yampa mmwe. Nina bannammwe bessira bw'oba ndaba bubi. Mwekebere mulabe. Nina n'abalala bessira bw'oba ndaba bubi. Nzadde mufuuka ensonga muzaleeyo nammwe bannammwe nga nze bwenkoze. Sibagambye batabani nti mukole ng'obwenzi eno ensi yafaddamu be beegendereza. Nammwe bawala bange buli omu atuulenga mu bufumbo gy'ali bagenze atuule entende. Ekirala kye nsaba Omukama nnyambire ddala abalenzi benzadde nammweyo muzaala abalala naye ate mwekuume obulwadde gye buli. Mbasabye mwekuume obulwadde gye buli ate buttira ddala. Yenze Ibulayimu Kigundu Mr. Nsugga ye muyambi wa kiraamo kyange. Labula mu kuzika kwange kuno bali bakyaliyo mumunoonya n'abawa ebisingawo. Yenze Ibulayimu Kigundu Nsugga Jose muyambi wa kiraamo kyange. Labula mu kuzika kwange kuno bali bakyaliyo mumunoonya n'abawa ebisingawo. Abantu b'ekikamba saba okunyamba kuwona omukyala gwenda semulekedde abaana mumuyambire ddala. Alina omusaayi gwammwe mumuyambire ddala bambi temumusuulirira. Gano amaka amakulu baana bange geg'ensonga ku mwenna benzadde abaana. Enkiiko okumanyagana n'ebirala ebisingawo mwenna mpagala lumwekeeno. Waliyo eyo abalireeta abaana endaga butonde mugimanye waffe. Temuleeta omusaayi gw'abalala munju muno mugiremu ababbi n'abasezisaka abatemu. Mubegendereze mwetegereze. Ekigambo ddiini temukisuulanga musabenga nnyo emisana ekiro ne mu ttumbi. Mirembe Maria temugisuulanga n'ekitafaali mu ggulu n'endala nnyingi. Nze ekitammwe bwe mulaba ebinsomooza byenkumu naye mulaajanira na nnyamba ddunda Katonda.
mabijja ngenda kwogera bwogezi yenze Ibulayimu Kigundu Mr. Nsubuga ye muyambi w'ekiramo kyange ndabula mu kusika kwange kuno bali bakyaliwo